Muganga yaweereddwa minisita omubeezi owa internal affairs bwina amaze n'avaayo finally gavumenti ya Canada temweganye egambye omutuuze wa Canada mu Canada omukanada eyava e Rwanda so omukanada eyava e Uganda tubakitegeeza nti okuweebwa bwa minisita e Uganda nga bambwadde omukanada omunarwanda kifu kuba si mu Canada nti munnauganda nti mwana yava Uganda n'agenda e Canada wabula Canada erina bwino akakasa nti nno boy yazaalibwa Rwanda era yava Rwanda n'agenda e Canada kitegeeza munyarwanda omukanada wabula si mu Canada munnauganda kakati babuuza yafunye obwa minisita Uganda ngaani ngembagamba yono muganga Dr. Lawrence amawulire agalaga era Canada ekakasizza nti boy ono si munnauganda boy ono munnarwanda boy ono munnakanada mu Canada kitegeeza wansi bbiri yandibadde abeera minisita e Canada oba minisita e Rwanda so si Uganda bino sibya kusosola mu mawanga wabula tuli ku mateeka ga Uganda kye gagamba constitution ya Uganda egamba omuntu wabanga ayina obutuuze bw'ensi endala waba wabanga muntu wa ggwanga ddala takkirizibwa kuba minisita wansi eyo takkirizibwa kutula mu kifo ekyo ne Katonda atali munnauganda kubanga Uganda teyeetaagisa kipalati kikakasa nti oli munnauganda ng'ojawuliza n'obeera nekivaamu n'otandika kukulembera abantu kati noono bw'atyo waali muganga naye Canada ekakasizza nti boy oyo si munnauganda boy oyo mu Canada boy muganga ebintu bino abyesibamu bwesibi ebyokweyita omunnauganda bajjeyo bwino yoyo Canada yiyo muganga Lawrence yiyo Canada yekakasizza yuyo passport ye yuyo musajja si munnauganda omusajja mu Canada kakati Uganda ajagaza ki lwaki bamuwa obufa emirimu e Uganda naye nga si munnauganda uyo omusajja bwina avuddeyo kandi ekakasiza eresono yenna bweno nti muganga Lawrence kitebe ekifo bakwadde kyabwerere toli munnauganda kati nze mbuuza amateeka ga Uganda gakola ddi bannange nze mbuuza bannayuganda ensi yaffe eragawa buli obujulizi buno obulala obujje naye ng'ebigenda mu maaso mu nsi mubiraba oba mubiraba bulabi ne mubitunuulira ne mulowooza nti bikoma awo ku maaso gammwe Pulezidenti Kyagulanyi yagamba nti bwe tuteerwanako tujja kufuuka ba slaves mu nsi yaffe bino ebintu byonna tujja kubirabako n'ebisingawo singa tetuzuukuka so olaba ne gavumenti ya Canada emumanyi nti munyarwanda kansuubire nti omuntu oyo ali awo waggulu mwenna mwakitegedde nti yafuuse minister in a very critical ministry, Minister of Internal Affairs. Minister ayayaya simanyi nti oba ekyo ekintu mmanyi kyekitegeeza naye bannayuganda ffenna technically abasajja bagenda kutulya mpola singa tetumanya kituufu kyakukola. Ebyo bye byange naye nga twebeereremu nga bukyali. Olide twebeereremu nga bukyali. President Kyagulanyi yatugamba bwe tutaasituke bwe tuteeyambe bwe tuteekwanyukwanye ensi yaffe egenda kutwalibwa twabizanyiramu twaseka Kyagulanyi katazaako Museveni agenda kulabira Kyagulanyi saako netuseka Kyagulanyi ye tajja kubonaabona nga ffe bwe tubonaabona. Kyagulanyi alina amaka ge yagalekawo weegali naye ali bulungi bwe bonoolekawo agago n'odduka mu Uganda naawe n'oba bulungi ayishuwale kati lwaki tobaako kiwali tosituukanga eggwanga laffe balitwala tulaba bajjajjaffe tebaatuula bajjajjaffe baalwana bajjajjaffe bakola buli kimu mu busobozi bwabwe okulaba nga bataasa ensi eno. Ffe abaana be bazaala tuli awo tuli birerya
tumanyi kye tulina kufuza tumanyi kye tuyinza kukola oli ata n'okwogera sijja kwogera banampamba sijja kwogera banansiba twogere ffenna batuwambe batumalireyo amakumi agajule nga tebakye batuteeka olaba banaddamu okuwamba twogere ffenna twogere buli muntu ayogere buli muntu yogera buli muntu weekalakaasi olaba nti banatwala abantu 100 200 300 100 mitwalo 5 mitwalo 10 ne bateeka mu makomera gana bagakyali bana batuteeka after kujjuza amakumi bataddemu abantu mitwalo 10 gafumbekedde bagenda tuteeka wale bagenda okuwamba balaks bazitwalemu buli balaks bagitwale bagiwambe bateekemu abantu buli balaks ejjula abantu buli balaks ebirimu abantu mitwalo 2 buli balaks abitwale kuba abasirikale bo bennyini bali mitwalo 7 kati buli balaks gye bakolera okuba mu mutwalo gw'abantu buli balaks bawamba abantu batwale mu balaks ebirimu abantu mitwalo 2 buli balaks ejjula nga tolina kye basobola tuteeka nga ne bawamba tebakyalina gye basobola kututwala bajja kubivaako bajja kuteeka kulonja balajjaga eggwanga liganye ne buli lwoga kitegeeza omwana avaayo okwogera ajja kuwambibwa ye agenda abeereyo tubeere mu kateeko ne ffenna buli muntu oba oliwo buli omu olina okuvaayo n'ositula eddoboozi tugenda okutaasa ensi eno batunedda mu kwerinnyako n'obiwulira kati wulira bino muganga bannayuganda bannange mulowooza si kyekiseera tuve ku bigambe tuve ku bikwate mulowooza si kyekiseera tuve ku byatugambibwa tuve ku byatuteekebwamu tukole ebyaddala bye tulina okukola mu kaseera kano mwenna abasinga bamaama bammwe bajjajja bammwe bakitammwe babagamba nga mukole ebintu olw'ensonga ezimu abalonda Museveni kubanga mwakule waka bakibagamba munaye mwina kulonda Museveni yatuleetera otulo yatuleetera emirembe twebaka tulya essawa za leero kakasa okyebaka okyali okyalina emirembe si kyekiseera ove ku bigambe okole ekituufu eggwanga balitwala eggwanga Uganda bali mu kulitwala eggwanga Uganda bali mu kulitwala si kyekiseera tuve ku byatugambibwa mukole kino tukole ekituufu temulowooza nti nno tusirise nnyo nti nno eggwanga lyaffe tulireese olw'okuba tugoberera ebyatugambibwa bajjajjaffe babyogeranga mu biro ebyo ebyaliwo bati bino ebiro birala ebizibu bye bayinanga ebiro ebyo si bye tuyina kati ensonga ezaboogezanga batyo nti mulonde kino mukole kino kati si ze eziriwo ensonga ndala tetusobola kukyusa lunyiriri luno ne lukyuka nga bwe tulayira like nolayira alikwata ku beene ndi mukuta simanyi ndi mutta ali kukabya amaziga ndi mukabya musaayi tetusobola kikyusa ne tukiza ku nsi yaffe ensi yaffe egenda mukkirize mwagale mugaane ensi yaffe egenda baganda bange twesuliddewo gwa nagamba olw'okuba batugamba ebyo tubyesonyiwe ebiri tubyesonyiwe abanyolonde bagenda twala ensi yaffe bamaama tugenda kunenya bazadde baffe naye naffe nga tubadde tulina obusobozi obusobola okulwana tukyuse ensi yaffe tutambulira ku bigambe tukatambulira ku bikwate tetutudde ffe kulowooza nga ffe oke bino bye bikwate ebyatugambibwa mukitegeera bino bye bikwate ebyatugambibwa tulonde Museveni kubanga yatuwa emirembe tulonde Museveni kubanga yatumoonya entalo tulonde Museveni kubanga kati bwe tubitegedde Museveni si ye yaleeta emirembe Museveni si ye yaleeta simanyi otulo twaffe twatuyina buli kimu ekyaffe kyaliwo n'entalo tezaaliwo ye yennyini yazireetanga kale tekitumala ffe kukyusa tubitegedde Museveni teyatuwaako ku mirembe teyatuleetera like teyajjawo ntalo zagamba teyakola ki naye si tusigadde musigadde mukyamwagala faya asobola kwagala oyo musigadde mukyamwagala musigadde mukyalemeza mune ate nga ekituufu mukiraba bagamba emirembe minafu gizaala emirembe egy'amaanyi emirembe gyaffe gyalirira kitaate gyali minafu naye gizadde ffe ab'amaanyi tugezaako okubeera bw'amaanyi naye obw'amaanyi bwaffe tubulaga mu ngeri ki obulaga ng'ogumira ebyo ebibi ebikolebwako naye still n'osigala ng'okyayagala ekibi nga kibireeta amaanyi gawo ogalagira kati omusajja wuyo gwe balonze simanyi ku bwani simanyani
internal affair uyo ali mu kunnyonnyola ali mu kunnyonnyola nga y'ensonga lwaki alonda Museveni baabawonya simanyi okuliibwa ensolo simanyi baabawonya okukola ki simanyi Rwanda tebamanyiyo simanyi bikyani era bo balonda Museveni lwakubanga kitaabwe yabagamba naye nga bo bakifunamu kubanga bo kabondo katono kati naye ffe bannayuganda tukifuniramuwa kubanga tuli bangi nowonanga bawokenze famire yange munange tukifunamu kubanga munange like ekijjaze tekinyiga naate buli wojjuka muneno Uganda nene esuka ka famire kange naye noolabanga ne wuno okwokifunamu tekalina mugaso but bali abagwira munange bo bakifunamu kubanga munange ka famire kazebuzi kali awo k'abantu 50 of course basobola okumonitalinga ne balaba kino buli omu ali bulungi buli omu akifunamu yensonga lwaki bo tebafaayo naye ffe tusirise twesituddeyo gwa naggamba baganda bange tulina kuzuukuka abaana ba maama Uganda tulina kuzuukuka tukomye bino kiyinza bagamba tatuleka nsi yaffe kusaanawo bananga tatulina olala gye tugenda kugenda ne Rwanda yennyini tetusobola kugenda ne batuwaayo obutuuze ffe nga ye bali ewaffe kawabe Kenya nabo bajja tuuka batuwetamwe Tanzania bajja tuuka batukoowe ewaffe tulinawo naye tuli mu kulagajjalirawo we tulina ewaffe tuli mu kulagajjalirawo tewali gye tugenda kujja suubi ng'ogyeko ewaffe lwaki ekyo ekintu tetukiteekayo tukiteeka mu bwongo lwaki ekintu tetukiteekayo tukiteeka mu bwongo nti wano wokka we tulina Uganda we waka wokka we tulina okitegeera lwaki tetulwanirira ewaffe ne tuva ku bikwata ebyatugambibwa bajjajjaffe bakitaffe tukole tuti kubanga bo tebakyaliwo n'abamu naye ffe batuleka mu nsi nekulamu wakambu mulina kola muno mulina kola kiti olwokuba bo byebaali like emirembe gye byebaaliwo bye balaba nga byebyali ebyamaanyi naye kati ebintu byakyukira ddala okitegeera omuzadde wadde teyasasulanga fiizi $2,000,000 nga ne2,200 nazo alaba nnyingi kati oli $1,200,000 plus kyokka wadde yakomanga mu P4P5 ng'afuna omulimu mu gavumenti omulungi kale tebukyaliwo ne woba bafunye masters noba ofunye kyoba toyina connection togenda funa mulimu ko temulaba ng'ensonga bali ezabagambisa tulonde omuntu oyo kati zanjawulo ku zaffe ennaku nnyingi n'obulumi bw'alina nange bwe nnina naawe w'olina ffenna tuli mu kulumwa ffenna tuli mu kunyolwa eggwanga lyaffe ligenda eggwanga lyaffe lisaanawo tusirise tubeeko bye tukola tubeeko bye tweyambayamba tubeeko bye twetaasa nga nabugi bakufungiza ng'ebizibu tebinnatumalawo naye baganda bange mikwano gyange baana ba taata baana ba nnyabo abasajja batwetoolodde bakukyolowooza weefumiitirize wetegereze bino ebiriwo kabineti gyalonze empya wetegereze ebintu nga bwe bitambula Kyagulanyi badde atugamba twabiragajjaliramu kyonna ekijja tetunenya muntu yenna bula twenenye ffekka